Ababaka ba Palamenti abakyala abeegattira mu kibiina kyabwe ekya Uganda Women Parliamentary Association mu kaweefube waabwe w'okulwanyisa ekizibu ky'abaana abafuna embuto nga tebanneetuuka. Abakyala bano baagala ebbago eri emisango gy'obukaba erya Sexual Offence Bill litandike okulowoozebwako. Mu kino ababaka baagala abo bonna abeenyigira mu kikolwa eky'okufunisa abaana abato embuto okusibibwa nga n'abazadde abeenyigira mu kukusa abaana baabwe okubafumbiza olw'ensonga nti babeera bafunisiddwa embuto balina nabo okuvunaanibwa. Okusinziira ku nnantebe w'ekibiina kino ekya Uganda Women Parliamentary Association, Monica Amoding, abazadde bakizudde nti oluusi be baleetera ebikolwa bino okweyongera mu maaso kubanga emisango gy'okufunisa abaana abatanneetuuka oluusi tebagiwaaba ku poliisi nga wabula wabeerawo enzikiriziganya wakati w'abazadde b'omwana ne nannyini kukola kikolwa kino. Ddala nga Parliament tulina ebbago erigenda okujja erigenda okubanga linyweza ensonga zino ze tubadde tetunanyweza mu nsonga ly'amateeka. Katugeze okuba nti abazadde omwana bw'afuna olubuto bw'ati ne bagenda mu court, out of court settlement. Eyo ensonga tugenda oginogera eddagala ku luno twagala okuba nti tukambuwalira ddala ng'abakola amateeka. Kooti weba efunye ensonga nga zino ba poliisi weba enfunye ensonga nga zino etambuza etya file erina okutambula nnyo era tubadde twogezaganya nnyo ne bana poliisi abakulira poliisi ebitongole bya poliisi Uganda yonna nti ensonga eno tugiteeke mu poliisi ya poliisi ebinge etambula. Luyiga Farida ngono ye mwogezi w'ekitongole ekya White Ribbon Alliance Uganda nga bano badduukirira abaana abatanneetuuka abafunisibwa embuto agamba nti ekizibu kino kisinga kubeera mu baana ab'obuwala abali mu byalo nga bano oluusi balimbibwa abasajja nga sinakindi okukakibwa akaboozi ak'ekikulu mu masomero naddala okuva eri abasomesa. Abaana bangi abato abatanneetuuka bafuna embuto nga bakyali bato nnyo. Mu Uganda leero omwana omu mu baana bana alina olubuto oba yazaala omwana we asooka nga njogera ku baana bali between myaka 15 n'emyaka 19 naye nga kiki twagala okusingira ddala tumanyi nti gavumenti kale egezezaako okuteekawo policies ez'okwadressinga ekizibu kya teenage pregnancy naye ate nga mu policies zino mulimu gaps. Wabula abamu ku baana betwogeddeko nabo nga baafunisibwa embuto nga tebanneetuuka bw'owulira emboozi zaabwe tolema kuyunguka ziga. My cousin brother phoned me when I was sleeping and he used me. At first I didn't know whether I'm pregnant and then I went back to school. When they checked me, they found out when I was pregnant and they said I was not supposed to be at school. Mbeera gye ndimu mbi kuba sobola kulabirira mwana ate era n'omusajja yadduka taliiwo. Okusinziira ku alipoota eyafulumizibwa aba Uganda Demographic Health Survey eya 2011 buli mwaka eraga nti abaana abafuna embuto nga tebanneetuuka oluusi bafiira mu ssanya nga n'abamu bwe basimatuka okuzaala bazaala abaana nga baliko obulemu. Alipoota eno era eraga nti abaana ab'obuwala abasukka mu 300 nga tebanneetuuka bafunisibwa embuto n'abalala okuziggyamu olwa bannannyini baazo okuzeegaana. Joanita Mbabazi, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.